Katonda nga tugenda okuyigako Mukama Katonda beera wamu naffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Sabbiiti ejja weenaatuukira tujja kuba tuwuzaayo sabbiiti emu ate kwota eno tugiwumbewumbe. Sabbiiti ey'olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 18. Atukoze obulungi yatuwadde ekyokuyiga ekigali kiriko omutwe ogugamba nti okuddukanyiza mu biro ebizibu. Tuzze tweyongera okuyiga ku byokuyiga bino okuddukanyiza Mukama okutuusa lwalijja. Ekyamazima kyeyongedde okutubikkulira n'okutulaga obuvunaanyizibwa bwaffe ng'ebyatukwasibwa ffe tuli bawanika. Naye mu mbeera y'okubeera obuwanika bingi bye tuyitamu Musumba. Embeera gye tuyitamu nzibu, erimu ebizibu bingi, twetaaga naffe. Tuyinza tutya okuddukanyiza Mukama mu biro bino? Bijjudde twetaaga okulya, okunywa, ne ke tuddiza Mukama tuyinza okulabika nga tetukalaba. Ebyo ebizibu ebya buli lunaku. Naye ebizibu ebisinga buzibu obwa buli lunaku. Lesson eno eri mu context y'obuzibu obulinga obwakatamu. Zitumazeeko ezimu zibadde zikwatagana n'okulya n'okunywa, engeri gye tuyinza okuweereza Mukama mu resources z'abaatuwadde. Naye eno eya luno eyogerako ku buzibu obusukka ku bwa bulijjo, si kulya si kunywa. Era obuzibu buno bulina ebikemo ebyabwo ebyenjawulo. Nesino tunaagimalira nga tutegedde bikemo ki ebituukirira omuntu ayagala okuweereza Mukama mu kaseera akazibu mu by'obuwanika. Kasita osalawo oweereze Mukama waliwo ate ebikulumba nga byo byanjawulo. Number 2, magezi ki agatuweebwa mu lesson okubiyitako obuwanguzi. Lesson etuwa ebyokulabirako by'abantu babiri. Omu yayitawo, omulala Katonda alemererwe. Era bwe tunaabimalira nga lesson ena tugifundikidde. Tusabire. Omezedda. Omusajja wa Mukama yakikoze dda. Okay, so. Kale tusooka ne Kabaka Yekosafaati. Yes, sir. Omu ku bakabaka oba omu ku bantu siwe kabaka bukabaka, omu ku bantu benneegomba ennyo mu bulamu bwange. Experience ye n'engeri gye yakwatangamu ebizibu bye. Neegombesa ne nga ndi anyabula. Singa nange bintu akombikwata bwe ntyo. Kale katulayo byabikwata. Omusomi ajja kutusomera byo mu Mirembe Essula 2 olunyira olusooka okutuusa ku Lwokuna. Ebyo mu Mirembe Essula 20 olusooka okutuusa ku Lwokuna. Yagambye bw'ati, agambye nti awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo abaana ba Amoni abaana ba Mowabu n'abaana ba Amoni era awamu n'abo abamu ku Bamoni ne batabaala Yekosafaati okulwana naye. Awo ne wajja abantu abamugamba Yekosafaati nti eggye eddene likutabadde eriva emitala w'ennyanja e Busuuli era laba bali mu Kazozo na Tamaali eye Egidi. Yekosafaati n'atya ne yeteekateeka okunoonya Mukama n'alangirira okusiiba mu Yuda yonna. Yuda ne bakuŋŋaana okunoonya okubeerwa eri Mukama. Baavira ddala mu bibuga byonna ebya Yuda okunoonya Mukama. Yekosafaati bwe yafuna amawulire n'akola ki? Yeteekateeka okunoonya. N'atya. Yes.
naye wala okukola ensobi abasinga obungi gye tukola nga tutidde. Yekosafaati nsobi ki gye yeewala okukola fe abasinga obungi gye tukola wano? Mawulire bagaleese ejje eddene likulumbye, bamaze okugumba bagumbye wano nawali nyabo. Ensobi gye yeewala okukola akatono nnyo ku byafaayo bya Yekosafaati yalina bingi nga n'obusobozi abulina, naye amawulire bwe gajja nti ejje limulumbye, ensobi gye yeewala okukola kwe kusooka okupanga abalwanyi be n'okutunulako mu Amare alabe ebikozesebwa bye biyimiridde. Ebyo si bye yasuusa. Yeewala okubikulembeza. Okay. Yes. Dennis. Nsumba n'ekirala nti bwe bakugamba ekintu nga kizibu mu kaseera ako otandika okupanikinga n'otandika okulaba kino kiri mu mbeera bwe bakolayo bati nja kukola bwenti n'otandika okupanikinga n'okola okusalawo awo mangu kubanga otidde oli mu panic. Yesu kye yakola yalumbirawo eri Mukama. Panic mode. Teyanyiga kapeesa kakupanga Amare. Fe abasinga bw'ogwako ekizibu bw'ofuna amawulire amazito. Wiiki eno eyise nefunamu amawulire ag'engeri eyo ga mirundi 2. Abantu abagangamba ba mikwano baliko nsande, naye bwe nagafuna nga bwe gamala gaba matuufu ddala bwe gati. Nalina kyefiiro kinene nnyo. Ekya neewuunyisa nga tebanaba nakuyita ddakiika amangu ago nga nakutedde essimu kiro nga nakutedde essimu kalaba nzijukira luvannyuma sinnasaba naye nga leeso neno nagisomye nenjitegeera bulungi. Kyenakola nengenda wensabira nenkwata essimu nenjiteeka ku bbali nemmala okusaba ne mu bye nasaba nengatako kino nti wagamba Mukama ti mujeje ni mumwe n'abakoye n'abazitowereddwa nange n'abawummuza nsaba ompa emirembe si gye teyinza kumpa nime kupanikinga. Olumusaba ekintu ekyo Mukama Katonda wakisa n'okusaasira okutayogerekeka akikuwa era yakimpeerawo. Amina. Era ngenda okuvaawo nga nze nga n'ekizibu atandika okukikolako bwe bwakeerera. Kabaka Yekosafaati. Engeri ya lesoni gye tusooka okumufunako nti okumanejingira mu buzibu teyagendera ku paniki. Mu Luganda tukiyite ki? Mu kubuguutana kuno kibi ki ekiri mu kubuguutana Mukama najja luvannyuma? Mubaamu okwerowoozaako ti osobola nga ggwe omuntu. Weerwanirira. Kino kyakuyiga kikulu gye tuli ffenna. Ti mu ngeri emu oba endala buli kizibu ekikutuukako gw'olowooza nti osobola. Kati mu kusobola okwerwanako olw'ekizibu ekyo ky'osooka kwe kulowooza nti ngenda kukozesa amaanyi gange tandika okunoonya kino ne kiri. Ekifaananyi singa abadde mwana ne bagamba nti afunye ekizibu ku ssomero, Katonda tosooka mulowoozaako, sooka kubuuza n'ekizze kitya kansooke nzirukeyo nkole ki ndabe otaase ebyo nno byebizibu obwo bwe bulamu omulabi bwaleeta mu ffe so nga Katonda yandibadde nnamba emu buli lunaku. Sumba n'ekirala bwe ngenda mu panic mode nyinza okuŋŋanya n'ebintu ng'ate mu nteekateeka ya Mukama sigenda nabbikozesa
nga singa ndese mukama nakola kati ngono abakuŋŋaanya bajasi be tugenda olaba ate teyabakozesa nabbakozesa bw'abeera mu panic mode oyinza n'okukozesa amagezi biki byonna ate nga togenda bikozesa nga ate ye mukama enteekateeka ayina ndala soba omuleka oba osevinze ebintu bingi n'ebikyamu mu kupapa wano nga tosoose kubwebuuza okoleramu n'ebikyamu Sawulo teyakola ebikyamu bwe yali mu kaseera akazibu ng'ali mu panic mode okukakana nga takutte akaso tasaze saddaaka nekimufiiriza obwakabaka enyabu nsomba era bwe mbuguutana neerabira eby'ensonga bwe nzikiriza panic to take over neerabira eby'ensonga bitya nti step eyandisoose oba byewandisoosezza oba byewandyetaaze olw'okuba nti wali wabadde mu kupapa kati ngawo ekizibu ekikutomera mu kyokusooka okwebuuza Katonda panic netekinga over ogenda olaba osaze gonna ate n'ojjukira nti kiri kyekyandisoose watugambye nti kabaka erinnya lye nditabula Yekosafaati teyagenda eri Katonda first kubanga yali talina busobozi bwanganga kizibu kino resources yali azirina era bwe tusoma mu ssuula ey'e17 emabega omusajja yali bulungi mugagga muzibu amagye yaganyweza dda naye sibi yakola ki ekibuuzo lwaki obwesige lwaki gundi ono teyesiga resources z'alina n'agenda butereevu wa mukama yalina enkolagana ne Katonda we yali yategeera nti newankubadde kabaka naye waliwo afugira mu bwakabaka bwe yategeera Katonda yongerako katono tuveewaawo nti yamanya nti resources zino zirina gye zaava n'ekirala abakozesa bwesige mu resources ezo ng'otaddeko ne human resource abantu bayuwa so nga ate Katonda tayuwa mu kupapa wano oyinza okulowooza nti kino kyekijja okukola basirikale bano bajja okugira ne bitakola Yekosafaati bwe baafaananamu Kakembo bwe ntunuulira ensobi ze enkola naddala nga nkola decision mu biseera ebizibu ensobi ze enkola si kyesiga Kakembo oba muntegedde you cannot trust yourself Kakembo simwesiga ng'ali mu kupapa atidde akola decisions ezo agenze eri mukama n'obukwata mpola n'akuluŋŋamya Musumba ne bw'olaba ffenna tulinga empewo bye yafuuye obulungi ekintu Yekosafaati kye yakola ffenna ne mu kusoomozebwa okutona ennyo kitulema yesu ni gyetusoose okuyiga wano tugenze mu maaso sebo tusomere olunyi olw'okutaano tuusa ku 12 Yekosafaati n'ayimirira mu kkuŋŋaaniro lya Yuda ne Yerusaalemi mu nnyumba ya Mukama mu maaso g'oluggya oluggya n'ayogera nti ayi Mukama Katonda w'abajjajjaffe toli Katonda mu ggulu nsaba omukadde ng'asoma ekyawandiikibwa ekyo ng'asoma essaala ya Yekosafaati tugiseeko nnyo omwoyo tugiwulirize bulungi tusobole okuddamu ekibuuzo ekijja okugoberera n'ayogera nti ayi Mukama Katonda w'abajjajjaffe toli Katonda mu ggulu era si ggwe ofuga obwakabaka bwonna obw'amawanga ne mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi n'okubaawo ne watabaawo ayinza okukuziyiza
aye Katonda waffe si gwe wagoba abali mu nsi eno mu maaso g'abantu bo Isirayiri n'ogiwa ezzadde lya Ibulayimu mukwano gwo emirembe gyonna ne babeera omu era bakuzimbidde omwo ekiggwa olw'erinnya lyo era boogera nti obubi bwe bunaatutuukangako ekitala omusango oba olumbe oba enjala tunaayimiriranga mu maaso g'ennyumba eno mu maaso go kubanga erinnya lyo liri mu nnyumba eno ne tukaabirira nga tulabye ennaku naawe oliwulira n'olokola. Kale nno tunuulira abaana ba Amoni ne Mowaabu n'abo ku lusozi Seyiri be wagaana Isirayiri okutabaala bwe baava mu nsi y'e Misiri naye ne bakyama okubavaako ne batabazikiriza. Laba bwe batusasula okujja okutugoba mu butaka bw'otuwadde okulya. Ayi Katonda waffe tolibasalira musango kubanga tetulina maanyi n'akatono eri eggye lino eddene eritutabadde so tetumanyi bwe tuba tukola naye amaaso gaffe gatunuulidde ggwe. Yuda yenna ne bayimirira mu maaso ga Mukama nga balina abaana baabwe abato ne bakazi baabwe n'abaana baabwe. Awo omwoyo gwa Mukama Essaala ya Yekosafaati yalisa ku ki? Essaala ye yonna yalisa ku ki? Dennis yalisa ku bunene n'obukulu bwa Katonda ne byasobola okukola. Essaala ye yonna yalisa ku Katonda kyali nekyasobola okukola neki yali akoze. Ebibuuzo bibiri. Ono Yekosafaati byayogera ku Katonda. Toli mu ggulu, si gwe mutonzi w'eggulu n'ensi, si gwe ofuga amawanga gonna. Ekibuuzo kiki kino? Yekosafaati byayogera ku Katonda bituufu? Yekosafaati byayogera ku Katonda abikkiriza? Biyamba ki mu kumanejinga mu kaseera akazibu? Biyamba ki mu mbeera gy'alimu kati? Eggye eddene erimulumbye okuzza biri ebya Katonda kyali ne byakola ne byasobola okukola biyamba bitya mu mbeera gy'alimu kati? Kuteesa biyamba Yekosafaati okukkiriza Katonda to take over. Biyamba Yekosafaati okumunyweza akkirize Katonda taking over. Yes. Mukadde Yekosafaati bimuyamba omutima gwe okukkakkana kubanga kino alaba nga kitono ku Katonda bye yakola biri Nyabo katukagumize obanga ye Katonda yatonda eggulu n'ensi oba yafugira mu mawanga oba ye mukwano gwa Ibulayimu yamuwa ensi eno buno bu Amoni kwegamba atunulidde past mega events nolwekyo bino ebizze kaakati tabiraba mukaabuntu yensonga lwaki tatuteeyo na dakiika n'egi kwogera ku bizibu. He has not focused on the problem. He's focusing on God. Tali wano kumunyonyola oguzibu guno ogunene abasajja bazera amafumu mawanvu nnyo. No. Tiga muki. Enyabo. Tulina kusooka kunoonya Katonda mu buli mbeera yonna kubanga batugambye okumanaginga mu tough times naye ziyinza okuba mental, physical, economical naye buli omu erina approach yaayo naye ng'ate mu zonna we need to put God first. Good. Nze njikamu nti Katonda nannyini buyinza tayinza kulemererwa mbeera gye mbanguddemu.
nze nenjigamu akitata giwoomya bwe ngatta ebyammwe ebikwata ku Katonda ono nekyali nekyasobola okukola oyinza okubimanya obumanya kubanga obisomako mu Bayibuli. Stories zino zisomako naye Yekosafaati Katonda ono gwayogerako yakola biri amukkiriza nti nene embeera era bwe tunagenda okukakkanya wogenda okutusomera ng'omusajja agenze mu lutalo ng'akulembeza kwaya ku lutalo ng'akulembeza kwaya ani akola ekifaanana bwe kiti agenda ku lutalo ne kwaya yoyo amanyi nti gwagenda naye gwakkiriza mulamu ye yakola biri. Obuzibu bwange ntera okwerabira bwe buzibu bwa Isirayiri okutwalira wamu okwerabira ti Katonda yakola biri nabina abisobola kwe kupapa kuno kwe kupampuka wabula sebo tusomere otumalireyo Olw'ekumi lwagambye nti awo omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Yakazayeri mutabani wa Zakaliya mutabani wa Benaya mutabani wa Yayeri mutabani wa Mataniya omuleevi ow'omubaana ba Asafu wakati mu kibiina nayogera nti muwulire mwe Abayudaaya mwenna nammwe ababeera mu Yerusaalemi naawe kabaka Yekosafaati bw'ati bw'agamba Mukama temutya mmwe so temukeŋŋentererwa olw'eggye lino eddene kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Amiina nnyo. Enkya muserengete mulwane nabo laba bambukira awalinyirwa ezizi nammwe muli basanga mu kiwonvu we kisibuka mu maaso g'eddungu Yarweri. Temulyetaaga kulwana mu lutalo luno. Mwesimbe muyimirire buyimirizi mulabe obulokozi bwa Mukama obuli nammwe. Gwe Yuda ne Yerusaalemi temutya so temukeŋŋentererwa enkya mubatabaale kubanga Mukama ali nammwe. Awo Yekosafaati n'avunamya amaaso ge ku ttaka ne Yuda yenna n'ababeera mu Yerusaalemi ne bavunama mu maaso ga Mukama nga basinza Mukama. Abaleevi ab'okubaana ba Kokasi n'ab'okubaana b'abaana b'Abakoola ne bayimirira okutendereza Mukama Katonda wa Isirayiri n'eddoboozi eddene nnyo nnyini. Ne bagolokoka enkya makya ne bafuluma mu ddungu ery'Ettekowa. Awe baali nga bafuluma Yekosafaati n'ayimirira n'ayogera nti mumpulire mwe Abayudaaya nammwe ababeera mu Yerusaalemi mukkirize Mukama Katonda wammwe bwe mutyo bwe munaanywezebwa. Mukkirize bannabbi be bwe mutyo bwe munaalaba omukisa. Awo yamala okuteesa n'abantu nassaawo abanaayimbira Mukama ne batendereza obulungi obw'obutuukirivu nga bafuluma nga bakulembeddwa eggye eddene nga boogera nti mwebaze Mukama kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Lekerera awo tetujja kumalayo. Yekosafaati good leader. So far akoze bulungi. Akulembezzaani Kama amujjukiza byonna amuwadde ekifo kye. Katonda akola ki in response? Akolerawo. Katonda ndowooza bwafunayo kuba Yekosafaati ate bwakola asussaawo. Kiki ekitulaga nti asussizza nawo? Tebalwanye nako. Olutalo si lwammwe. amagye baagalina. Ebyokulwanyisa byaliwo. Ensimbi zaaliwo. Naye nga si kyekiseera ekyo bikoza. Mukama Katonda bwakufuna ng'olinga Yekosafaati bwayanukula ate naye teyerekeramu.
bw'asitula tawalula asitula lumu akombadde sikamanyi naye kansanyusizza kakati Nsumba awo nina akalala kenyongedde okwekenneenya waliwo okukkiririza mu Katonda okumukoowoola n'okumwesiga byaliwo naye Yekosafaati ne Yuda wamu ne Yerusaalemi n'abaagituulangamu baalina okukkiriza mu Katonda n'olutalo nga terunabaawo bo bakkiriza nti mugende era ne bagenda nga bwe baateekebwateekebwa n'obwana bwabwe ne bakazi baabwe oyinza okulowooza nti Mukama asazeewo tuggwerewo kakati ekyokulabirako ekisoose ekyokumanejinga risoosi za Yekosafaati ze yalina teyazeesiga n'azisa mu ngalo za Mukama n'akola ekisinga obulungi. Tugenze ku muntu omulala katono musumba nti tukkiriza nti Yekosafaati yakkiriza obutakozesa biri naye twewuunya nti n'abantu be yali akulembera nabo baamukkiririzaamu weewaawo kubanga abamu bandigakoze eki bandiganye bagamba nti nga tugenda tutya nga twali wadde musirikale ndeke jerisoke wakiri amagye gatukole ki gatukulembere naye n'abantu be yali nabo abatula mu Yuda ne Yerusaalemi baamukkiririzaamu ne bagenda naye kale kakati tugenze ku mulala byo mirembe ky'olubereberye essuula 21 olunyiri olusooka okutuusa ku 12 essuula 21 awo Setaani n'ayimirira okulwana ne Isirayiri n'asendasenda Dawudi okubala Isirayiri. Dawudi n'agamba Yowaabu n'abakulu b'abantu be nti mugende mubale Isirayiri okuva e Beeruseba okutuuka e Ddaani muzingirize ebigambo ntegeere omuwendo gwabwe. Yowaabu n'ayogera nti Mukama ayongera abantu be okusinga omuwendo gwabwe oguliwo kankano emirundi 10 naye Mukama wange kabaka bonna si baddu ba Mukama wange. Mukama wange kiki ekimulagiza ekigambo kino? Kiki ekimwagaza okuba ensonga y'omusango eri Isirayiri? Era naye ekigambo kya kabaka ne kisinga Yowaabu. Yowaabu kyeyava agenda n'abuna Isirayiri yonna n'ajja e Yerusaalemi. Yowaabu n'aleetera Dawudi omuwendo ogw'abantu gwe baabalibwa. Abantu bonna Abayisirayiri baali kakadde mu akasiriivu. Abasajja abaasobolanga ebitala ne Yuda baali abasajja obusiriivu 417 abaasobolanga ekitala. Naye teyassaako Leevi ne Benyamini kubanga ekigambo kya kabaka kyamutuma Yowaabu. Katonda n'anyiigira ekigambo ekyo kyeyava abonyabonya Isirayiri. Dawudi n'agamba Katonda nti tuseke tulekera bano uno Dawudi tali mu kizibu nga kiri ekyoli. Oli alumbiddwa balabe Amoni naye n'alumbiddwa Sitaani yennyini Kawenkene yalumbye. Kawenkene bw'alumba luba nkibuuze ntya Sitaani bwe yajja okulumba ono
yamukwata bukwasi namu oba yali alabika. Setaani yalumba Dawudi naye nga tamukutte bukwasi n'okulabika nga tali awo tebagasimbaganye. Naye yayingira buyingizi munda mu ye mu mutima ye n'asalawo nga ye. Ebalenyo Dennis. Musumba singa agamba nti Mukama gwagamba ono Dawudi nti alina omutima ng'ogwange, ate Sitaani ayitawa okukola ki guyingiramu. Naye ndaba nti Sitaani bw'omuwa kawaazi bwe kati akatono n'ayingira awo watandikira. Sitaani waliwo kawaazi ke yaba akali akaggule mu Dawudi. Lesoni gye tusookereko yeeno okwekuuma. Omulaba wamwe Sitaani alinga empologoma oluguma ng'enoonya gwenekola ki gweneerya mulimu gwaffe ogusooka kumuggalira. Kaakati kawaazi ke yakozesa nti genda obale. Okubala abantu kyali kibi. What was wrong with doing that? Okola census. Kikyamu kyekyalimu ekyo. Number 1. Bikiba kikyamu bibuuzo bibiri bye tugenda okuddamu. Ate ebibuuzo bino bwe tubiddamu lesoni yonna tujja kuba tugizinzeeko. Kyali kibi okubala abantu. Era David yali ateekwa buteekwa. Kyali kibi okubala abantu nyabo. Musumba okubala abantu tekwali kubi. Nja kusaba mukadde atusomereko mu kubala. Essula esooka olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu. Mbala omuwendo ogw'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ng'enda zaabwe bwe ziri, ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri, ng'omuwendo ogw'amannya gaabwe bwe guli, buli musajja ng'emitwe gyabwe bwe giri. Abaakamaze emyaka 2 n'okukirawo bonna abayinza okutabaala mu Isirayiri, gwe ne Alooni muli mbala ng'eggye lyabwe bwe liri. Tweyanza mukadde. Nalo 19. Nga Mukama bwe yalagira Musa, bw'atyo bwe yabalagira mu ddungu lya Sinaayi. Bwe yababalira. Nga Mukama bwe yalagira Musa, bw'atyo bwe yababalira mu ddungu lya Sinaayi. Musumba okubala abantu tekyali kibi. Kuba tukiraba nga kyakolwa nga Mukama yennyini yalagidde. Naye ate ekibi mu kyo wano mu lesoni baatulabudde nti kankisome nga bwe kiri yagezaako okuvunula. In David's case it was not forbidden, neither was it a sin to number the people. Nga bajuliza ekyawandiikibwa ekyo mukadde kyasomye. But in this particular instant the act of numbering was a sin. Mu kiseera kino mu mbeera eya Dawudi gye yalimu akaseera ako kyali kibi. Possibly because David trusted the illusion in the military might. David obwesigwe bwe yabusa mu maanyi g'abalwanyi be. Instead of trusting the true source of strength, mu kyokwesiga amaanyi amatuufu wegakola ki wegava. The lesson here for us is that God is above all things. We need to go to him first before resorting to human means of deliverance. Nti okubala abantu tekyali kibi, naye bwe yababala obwesige bwe ne bubeera mu bbo nga tannesiga Katonda. Obwesige bwajja amaze okubabala. Ekigendererwa kya Dawudi, Katonda ebiseera ebimu atunuulira ebigendererwa byaffe. Webale nnyo. Yes. Motive. Kati ekigendererwa kyali kiki? Dawudi okubala abantu abo. Kye yali yeetaaga okutegeera obunene bw'eggye. Kwekakasa nsobola. Nti ye yennyini byatuuseeko ne byonna byabadde ayitamu gabadde maanyi ge. Okuva ku Yekosafaati
kakati omusajja alinganga omutima gwa Katonda gwagala kiki kyamutuukako okumutuusa awo kiki kyamutuukako okumutuusa okukola ekyobusirusiru yafuna okulabula Yowabu yamulabula tamanyi nnyo na bya Katonda nnyo olaba ne Yowabu omusirikale omukulu w'eggye ate nga si musajja nga oli bwagambye nti yali wa kitalo nnyo naye yamulabula kaakati ki ekyamutuusa ndowooza kasooke tusome ebyomumirembe tuddeko emabega ddako emabega katono nnyo ogende mu Sula 18 ebyomumirembe ekisooka kasome olunyiri olusooka okutuusa ku lw'omukaaga. Awo oluvannyuma lw'ebyo olwatuuka Dawudi n'akuba Abafirisuuti n'abawangula n'ajja Gaasi. Soresa abatuwuliriza nga tusoma ekyawandiikibwa kino twabuuziza ekibuuzo nti kiki ekyamuleetera okukola ekyo ekyatuusa Dawudi alinga omutima gwa Katonda natuuka okunyiiza Katonda n'atuuka okukola ekintu ekyanyiiza Katonda bwe kiti ekyandiikibwa kino kiyinza okutuwaako ku ansa n'olwekyo tukiwulirize nga n'ekibuuzo ekyo kituli mu mutima. Agamba nti awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo Dawudi n'akuba Abafirisuuti n'abawangula n'ajja Gaasi n'ebyalo byakyo mu mukono gw'Abafirisuuti n'akuba Mowaabu. Abamowaabu ne bafuuka abaddu ba Dawudi ne bamuleeteranga ebirabo. Dawudi n'akuba Kadalezeri kabaka w'e Zoba okutuusa e Kamasi bwe yali ng'agenda okunyweza okufuga kwe mu Gafulaati. Dawudi n'amunyagako amagaali 1,000 n'abeebagala embalaasi 7 n'abatambula n'ebigere 200. Dawudi n'azitema enteega embalaasi zonna ez'amagaali naye n'aterekako ez'amagaali 100. Awo Abasuuli aba Damasiko bwe bajja okudduukirira Kadalezeri kabaka w'e Zoba, Dawudi n'atta ku Basuuli abasajja 2,200. Awo Dawudi n'ateeka ebigo mu Busuuli obwa Damasiko. Abasuuli ne bafuuka baddu ba Dawudi ne baleetanga ebirabo. Mukama n'awanga Dawudi okuwangula buli gye yagendanga. Tunoonya kumanya kiki ekyatuusa Dawudi alinganga omutima gwa Katonda we gwagala okunyiiza Katonda. kiki ekyamutuusa okukola ekintu ne kamanda we kye yamugamba nti please don't, naye ye n'aba mugezi n'okusinga kamanda we. Olowooza otya kuteesa bwe tusoma ekyawandiikibwa ekyo ansa teri direct bweti naye nze ndowooza Dawudi yalowooza mu buwanguzi bw'azaaweebwa okuva emabega ng'akozesa amagye agaamukwasibwa Katonda ne kaakano nga Dawudi sirina lutalo lwesobola kuwangula. Ateekwa buteekwa. Kaakati okay Dennis emabega ku musumba twalabanga Dawudi buli we yagendanga okulwana yasookanga kwebuuza ku Mukama nyambuke nti oba toyambuka oba yambuka. Naye yatuukanga Mwami Kuteesa wagambye n'amanyiira n'agetinga used nti nina okuwangula, it is a must. Emikisa gya Mukama gye yamuwa n'atandika okugitwalanga it is a must, nina okuwangula oba neebuuziza oba kikoze eki seebuuziza, kuba ne wano tetulaba weebuuliza ku Mukama. kale Musomba Dawudi ono ekyokuyiga kyemuyigiddeko nti emikisa oba blessings yazirina in abundance mu bungi, yazirina mu bungi naye ekiseera kyatuuka ne zimulemerera okukwata obulungi. Time came and it was hard for him to manage those blessings. Ne zifuuka tough times gyali.
N'olwekyo mwagala kuŋŋamba nti Dawudi yamanyiira obuwanguzi. Number 1 tusomye wali tusomyeko no katundu bwe munadayo nemusoma essuula eyo yonna ejjudde buwanguzi naye nga tewaliwo n'omulundi n'ogu wakyagendako eri Mukama kwebuuza tekikyetaagisa. Obuwanguzi now it is a given, it's a must. Ateekwa kuwangula. Mpulira nga mmwe abaŋŋamba nti emikisa ogambye emikisa Mukama gyatuwa mu bungi. Mumpe ekyokulabirako mu mikisa gaki resources nga tunafuna kakulabirako eri bwe twabadde tusoma twalabye nti Setaani yafuna akabanga akaaganya olunsi okusinziira ku ebyo bye tuba tufunye Setaani afuna omwaganya waayita kati n'atuleetera kaserefu ate ng'akimanyi naye ke kamuviirako akabasa nti olw'olufu lulenjera obulungi bwo nze eddoboozi amayinja ag'omuwendo endabika yeeyo akimanyi naffe kibitusuula. Mumpe ku byokulabirako nga biki Mukama byatuwa ebiyinza okutuviirako omutawaana so nga abituwaddera bulungi naye nga sineerabira. Dawudi atuuse ku alesewo akaaganya ako naye nga Mukama akimanyi nti asobola okakozesa naye nga Mukama akyamuwa obuwanguzi. Resources akyazimuwa akyamuwa omukisa. Otyo nina mukwano gwange mulimi w'amatooke kati senga mukyalirako ne mugambo wange amatooke ago kubala okikola otya nayangu amangu nti ebijimusa ffe tufukirira tusalira abalimbye abatalimbye naye ate byonna muyinza obikola asinga obukulu bw'asalawo nti tegajja kubala mubanga mukoledde bwereere kati naabanga yeesiza amaanyi ge n'ebijimusabye n'okufukirira kwe ogenderera. Soma nze kyendowooza ekirala Dawudi ono ayinza okuba teyamanya na kumanya nti Mukama ngenda muvaako ntandise kwesiga nze nti naffe Mukama asobola tuwa resources ne tutamanya nti Mukama ffe nga tulabanga abazikoze nga bwe twayiga ku kwegomba nti omuntu ayinza n'okutamanya nti okwegomba akulina ne wano mwene embeera oyinza okusigala nga ggwe alowooza nti okyali ne Mukama naye nga Mukama okola ki wamuvaako ogenda omuvaako nga tomanyi ne Dawudi we yali atuuse n'ebintu nga bitambula bulungi era nga bigenda mu maaso. Sente Mukama azikuwa zikyajja ka bizinesi katambula oli mubuweereza kuzimba shalom ebintu olugiranga okubawo otandise okwesigibwa otandise okulindibwa bw'oba toliiwo tebaagala kola decision tulinde mwami Kiwanuka atuuke baagala omale kutuuka era mwami Kiwanuka Musumba tulina eddakiika 10 ezo tujja zikozesa bulungi eri essaawa tulina 10 ekyokulabirako ekirala abayimbi otyo oli ayinza okuba ng'ayimba bulungi era ng'atendereza nnyo Mukama naye nga Setaani yafuna ddo omukwesese yayitamu era nga abamulaba bamutendereza olw'okuyimba kw'okuki okulungi naye nga era ng'ayimba na Katonda mwana wattu naye ng'ali wala. Musumba nze nnyinza okuba nga nvuga booda yange buli kaseera nteekako omusabaze ne mutwala n'enkomawo nze ndi kafulu ngenda n'enkomawo sisobola abo bafuna obubenje bavuga basamaavu. Yes. nina ka Bible wano commentary bagiyita life application mwabaddemu comments abazirina mujja kubikula ku ssuula ya 21 gye tusoma
Nemu abadde ka statement katusomere nnyo. Oba kankasoma ovunule. So David could take pride in the strength of his army. Daudi yanyumiriza mu maanyi g'abalwanyi be. In determining his military strength, he was beginning to trust more in military power than in God. Mu kulaba amaanyi g'eggye lye yeesiga nnyo obuwanguzi okwesiga amaanyi g'abasirikale be okusinga Katonda. Naye ng'akimanyi. There is a thin line. Kano kakulu. There is a thin line between feeling confident because you rely on God's power. Enjawulo ntono nnyo wakati w'okuwulira ng'oli mumativu olw'okuba nti wesigamye ku maanyi ga Katonda. And becoming proud because you have been used by God for great purposes. N'okufuna amalala kubanga Katonda akukozesezza ebikulu. Kakati ako njagala tunyonyole bulungi. Katonda bwe mwesiga nga Yekosafaati. Manyi bye yakola. Manyi bye asobola. Kati agambye n'olutalo engalo tujjeko. Nsobola okubeera omumalirivu n'ennumba nga nkulembeza na kwaya. Kubanga neesiga ki? Kalaini agambye nti katono nnyo. Wakati w'oyo. N'onaamera amalala. N'onaamera amalala. Kuba Katonda ankozesezza nnyo. Nga onaameza amalala alina waatuka nga tategedde tiwesiri oba Katonda akola atya. Sine byakola tategera nti bikosa Katonda. Naye ekisinga obubi alowooza nti Katonda amwetaaga nnyo. Katonda ye yeetaaga ono. Walina okukozesa. Senga sinze ekyo bandikisobodde. Tubeera ku bukulembeze noga nti nze bwe siwanikira kkanisa. Eno gye nsabiramu. Muwanika kyayinza okuwanika omulala. Buli kirabo Katonda kyakuwadde in abundance. Samusoni yamuwa maanyi bwe wava obuzibu bwe. Abalala yabawa byanjawulo bwe wava obuzibu bwabwe. Wekkaanye nnyo ekirabo Katonda kye yakuwa in abundance. Bw'otegendereza n'olekera sitaani omwatwa awo ayita nekireeta amalala n'osigala ng'oweereza ng'okola bulungi nnyo resources ng'ozikozesa naye nga ebyo byokola birako ebibiri. Biki ebyavaamu? Ebyo byavaamu dakika zetusigaza. Tusomerewo mukadde. Ndeka. Tandikire. Mwenda kutuusa 12. Mwenda 13. Awatoko wa kabaka wa Kamasi. Abiri mwenda. Agamba nti Mukama n'agamba Gadi nabbi wa Dawudi nti genda ogambe Dawudi nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti nkuteekeddewo ebigambo 3 weerobozeeko ekimu nkukikole. Awo Gadi n'ajja eri Dawudi n'amugamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti weerobozeeko ky'onooyagala. Oba emyaka 3 egy'enjala, oba emyezi 3 okumalirwawo mu maaso g'abalabe bo, ekitala ky'abalabe bo nga kikutuukako, oba ekitala kya Mukama ennaku 3 kawumpuli ng'ali mu nsi
ne malayika wa Mukama ng'azikiriza mu nsalo zonna eza Isirayiri. Kale nno lowooza bwe mba muddamu oyo antumi. Bisatu oyogerako kinyabo. Musombe bisatu bino. Babiwadde Dawudi alondeko. Enjala okumala emyaka 3. Oba okumalibwa abalabe baabwe okubalwanyisa okumala emyezi 3. Oba kawumpuli abakyalireko okumala ennaku 3. Kiki ekiri waddeko? Tewali kubanga biva waani. Ani abireeta? Mwana kuba yennyini yabireeta ne bwagamba saawa busaawa. Ne senga yayongerako n'ekyessaawa 3. n'ekyeddakiika 3. Dawudi n'addamu atya? Dawudi n'agamba Gaadi nti nsobeddwa nnyo. Gwenno mu mukono gwa Mukama kubanga okusaasira kwe kungi nnyo nemu okugwa mukono gw'abantu. Haleluya. Amen. Kyakola. Kyamukolera. Omukama n'aleeta kawumpuli ku Isirayiri. Isirayiri ne kufa abasajja 17,000. Basoma n'akaddako awo. Katonda n'atuma malayika e Yerusaalemi okuzikiriza. Awo ng'anaatera okuzikiriza Mukama n'atunula ne yejjusa akabi n'agamba malayika azikiriza nti kinaamala. Haleluya. Nzaayo kankana omukono gwo. Amina. Malayika wa Mukama n'ayimirira awali egguliro lya Olunaani. Okusaasira kwe kubeerera emirembe ki? Dawudi ku bintu yali alina ensobi nnyingi. Ne waliwo ebintu byali alegeera. Yategeera ekisa kya Katonda. N'okusaasira kwe. N'abeera mutuufu. Yakola ensobi mu kubala. Naye teyakola nsobi mu kulondawo kuno. N'agamba nti kangwe mu ngalo zo kubanga olina okusaasira kungi. Lwaki bano baafa? Baafiira ki bano? Dawudi ye yabala. Yalabulwa. Lwaki bano baafa? Ennyama. Musumba ndowooza lwaki baafa nti Dawudi ng'omukulembeze waabwe okusalawo kwe kuleetera okufa kwa bano. Ekitegeeza nti Katonda waba alina ekifo wakutadde ng'omukulembeze. Oteekwa okusalawo ng'omwebuuzizzaako kubanga ebiva mu kusalawo okwo bikosa abalala. Yekosafaati yasalawo bulungi. Ebikosa abalala. Positively. Abalala ne bafunamu. Kaawa Yasalawo bubi. Yennaku eno. Mutabani we n'afa Abel. Adamu n'abona. Kayini. Nange nsobola okusalawo. Lwaki Kabaka Dawudi Mukama bw'amala okulondawo lwaki yayita abantu ne bajja ne basaba ne basiiba nga Yekosafaati bwe yakola. Atya Tumba yalina giruti eyo ng'ogenda ogamba mu bantu obagamba munnaye byonna mwabafudde 7,000 nze kozi y'ebyo abantu yali bazzeewa era yalina giruti nga ndowooza atidde n'okutya. Kakati waliwo ekibuuzo njala tukitono nga tetunnavaawo. What do we do with leaders whose choices are leading us into tough times? Kuteesa kino kikyo. What do we do with the leaders whose choices are leading us into tough times? Betuba n'omukulembeze ng'akola choices ne choices tuziraba. Kawumpuli, njala, ntalo, tubakole tutya abo? Kibuuzo kankiwe mukadde. Kubanga ye mukulembeze. Ye mukulembeze. Mukadde sebo ogamba kyawo.
nsumba lwaki sigwa okizzeemu ate yabuuziza anti kyetusukkako binya bugamba otya kiyinza okuba ekizibu okuddamu naye tusabire abakulembeze baffe basabire mukama abaluŋŋamye bakole okusalawo okutuufu. mbeera ki eyandiyambye Dawudi obutaseerera mpolampola kuyingira mu malala ag'omwoyo? Amalala ag'omwoyo mabi nnyo kubanga togamanya. Kiki ekyandiyambye Dawudi? Isaaya 5:5 6 okutuusa ku 8 kwe kweteekerateekera okuweereza mu kiseera ekizibu. Akadde kaffe kaweddeyo kanaatukkiriza okusoma ate kale katusome Zabbuli 16:8. Zabbuli 16:8. 16:8 yagambye Mukama mutadde mu maaso gange bulijjo. Mukama mutadde mu maaso gange. Kubanga ye ali ku mukono gwange ogwa ddyo sirisagaasagana. Okweteekateeka oba waliwo okugula olwathazi lwabaddeko ekiseera kijja tetugula tetutunda. Kigenda kubeera kiseera kizibu nnyo naye kigenda okutuyisaawo. Mukama setiyo kukulembeza Mukama nabeera ku mukono ogwa ddyo sijja kusagaasagananga. Yekosafaati yateeka Mukama ku mukono gwe ogwa ddyo teyasagaasagana. Dawudi yasereba n'asagaasagana. Enyama era obadde otugamba Isaaya nti tunoonye Katonda kati ng'akyayinza okulabika. Isaaya 5:5 tumukaabire nga bw'akyali okumpi omubi aleka ekkubo ly'ebbi n'omuntu ali mutuukirivu aleka ebikolwa bye adde eri Katonda naye anaasaasirira ddala nnyo. Amiina. bwetyo bwe tutambudde kansabe musumba otuwonge mu maaso ga Mukama waffe. Mukama Katonda w'ekisa n'okusaasira okungi, Katonda wa Yekosafaati, tukwegayiridde otuwa omutima ng'ogw'omuddu wa Yekosafaati. Bwe tutukangako ebizibu eby'amaanyi tukuwenga ekifo ekisooka otulwanira entalo zaffe. Entalo nnyingi nnyo ze twesimbako tetuzisobola, tetulina maanyi n'okumanya tetumanyi kyakukola. Naye bwe tubikukwasa tolina kikulema kuba gwe mutonzi w'eggulu n'ensi. Ebeera experience yaffe olwaleero mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina.